Amawulire agaliwo kitalo nnyo nyini ddala. Honorable Muhammad Seggirinya afudde. Kyanaku kitalo kimenye emitima gy'abannakawempe naye omutonzi we amuyise. Kyanaku nti mu kaseera kano n'ebyo ebimu ku bibaddengawo mu bulamu bwa Honorable Muhammad Seggirinya bye tugenda okubeera ng'ate tutandika okuwulira. Kitalo nnyo nyini ddala. Ngenda kuba nkuwako details afiiriddewa budde ki na biki ebizenga bimusumbuwa byonna mbikuletedde. Bampita Viki nsinzira wano buterevu ku Mukutu Viki exclusive mbalamusaako mbabuuzaako video soko giweka like kijambeko okubeera ng'etambula ku misinde gy'amaanyi information esobola okutuuka ku oyo ayagala ogiraba okusaako n'okuba ng'ate agiwuliriza mukadde. Twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku Mukutu osobola okufunanga latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Honorable Muhammad Seggirinya kyanaku nnyo nti avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era nga waviiridde mu bulamu bw'ensi nga abadde ng'apookya n'ekirwadde oba n'endwadde ez'enjawulo. Honorable Muhammad Seggirinya ono nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1983 era nga afudde ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka guno ogwa 2024 mu mwezi ogwa January. Kyanaku nnyo nyini ddala nti Honorable Muhammad Seggirinya ate wafiiridde olunaku olwaleero nga abannakawempe bamaze okubeera nti ate bamuzzaamu essuubi nti akalulu k'omwaka ogujja wakukawuuta buva. Waviiridde mu bulamu bw'ensi ng'awezezza emyaka gy'obukulu 42 era nga Honorable Muhammad Seggirinya okuwaakoko ebimu ku ebyo ebitonotono mwana nzalwa y'e Masaka ate era nga mu kiseera kyekimu n'emisomo gye egisinga yagikwatira nnyo mu bitundu ebyo eby'e Masaka. Abamu ku bantu abasomerako ku Data Mine Technical Business Center mu kibuga Masaka basobola okusomako ne Muhammad Seggirinya the late omugenzi kati gwe twogerako ate era nga mu kiseera kyekimu omugenzi Muhammad Seggirinya Mr. Kawempe yasobola okubeera nti yakuguka mu misomo gye egy'omulimu guno gwenkola ogw'amawulire era abadde munnamawulire omukuukuutivu ddala abangi kumwe mujjukira Honorable Muhammad Seggirinya nti yali yeeyita na Mr. Update ng'asobola okuupdatinga ku buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga ng'era bwe mulaba mulimu gwano bwe tugukola ku Mukutu ogwa Viki exclusive. So ono palamenti gyasobodde okuweerezaako ye palamenti eno ey'omulundi ogw'e11 era ng'ono yalondebwa mu kalulu akawedde aka 2021 ate ekisanja n'akivugako emyaka 2 oluvannyuma lw'emyaka 2 Seggirinya Muhammad ebisigadde byonna ne bimutambulira bubi nga obulamu bwe babusibidde mu kkomera ne munne Alan Sewanyana ow'e Makindye. Up to now obulamu bwe okuva lwe yava mu kkomera bubadde nga tebutambula kyekimu azenga atawanzibwa endwadde ez'enjawulo ate era obw'olumu nga bamanyi n'okumubika naye ng'ekyamazima yali nga tafanga. Omanyi omuntu gwe atera okubikaabika alwawo okubeera nti ava mu bulamu bw'ensi. Honorable Muhammad Seggirinya era y'omu yasomerako ku Musa Bode University n'asoma mu Masters in Science of Service Delivery era kyova olaba bwe yeewaayo okubaako emirimu gy'akola agikolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala n'atabaako kantu konna kalekamu ng'akamulumulu. Egimu ku mirimu gye gyasinze okukolera ddala Mr. Muhammad Seggirinya omulimu gw'obwamawulire yagukola era yeewaayo amawulire ng'agabawa ne bwe yali ng'atuuse mu palamenti eno ey'e11 Honorable Muhammad Seggirinya yasigala ng'aweereza eggwanga lye olw'obuvunaanyizibwa bwe bw'omulimu gwe yasoma ogw'amawulire. Ono abadde munnabyabufuzi era nga abadde annyikidde oba ng'akuukuutidde mu nsonga ezo ez'ebyobufuzi wabula ate nga abadde munnakibiina ki National Unity Platform. Mujjukira bulungi nti Kawempe North mu mwaka gwa 2021 omukulu Honorable Muhammad Seggirinya yasobola okukwatira ekibiina kino kya NUP bendera
era bwetyo NUP bwetyo nebanga eyitawo mu kalulu ako aka 2021 omukulu bwatyo bwakola ki bwe yasoma. So ebimu ku ebyo Ssegirinya yakulira mu family enjavu, kyovula babadde nga afuba nnyo okulaba nti asitula ku bakyala naddala abali mbulamu buno obwa bulijjo, era bwe yafuuka member wa parliament yasobola okuteekawo kye bayita segbox. Segbox eyo abakyala babanga n'emirimu egy'enjawulo naddala mu butale ku makubo, so Ssegirinya nga ajja n'abateekamu akasente, then ng'olina okubanga sente z'otadde mu business yo osobola okubanga osavingako buli lunaku akasente ako ng'okateeka mu kabokisi ako ke yasobola okutuuma Segbox. Era mu constituency y'e Kawempe North abakyala baayo babadde beenyumiriza mu byansusso omwami omugenzi kati Honorable Muhammad Ssegirinya. Era mu bimu ku ebyo obulamu bwa Honorable Muhammad Ssegirinya bwalimuko kigoye wezinge wakati mu kusoma awo, nga bwe nkugambye nti yasooka n'agendako mu technical school gye bayita Data Mine Technical Business Center oba Business School esangibwa e Masaka. Oyo omukulu y'omu yasomerako bwe yalituukako mu secondary n'agenda mu ssomero erimanyiddwa nga Kaddugala Secondary School, n'akwatako Kipamba Secondary School, era wali eri mu Kyebando mu primary yagendako Kaddugala Primary School awo. Mu P7 yafuna aggregates zaali 13 mu bulamu bwe nga akyali mwana musomi. Ssegirinya yali muntu w'abantu ndowooza kuviira ddala mu bulamu bwe bwe tutunulira mu history we oba mu ku ebyo ebimukwatako. Yali musajja agezaako nnyo okulaba nti embeera ze n'obulamu bw'abantu aba bulijjo ate bikwataganira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Egimu ku mirimo gy'akozeeko ng'oggyeko omulimo gw'amawulire kwe kuli egyo gye nsobodde okubeera nti nkugamba egy'okuba nti yaliko munnamawulire ono era mu kaseera ke kamu Mr. Update wakati nga asavinga amawulire yakolako nga Lord Councillor owa Kawempe owa Kampala Capital City nga representinga Kawempe North mu mwaka gwa 2016 mpaka mu 2021 awo yayingirira mu kalulu. So abadde musajja mwesimbu nnyo ng'era ayagala nnyo ekintu kyakola okulaba nti kigguka. Yali inspired by Abdulatif Ssebaggala, mujjukira bulungi awo nga musajja musiraamu nnyasiramuse era nga yali namukwano gwa Road Mayor Sulaiman Kidandali. So ebimu ndowooza ku ebyo byensobola okubeera nga mbawaako mu kusaawa zino oba mu kaseera kano 2011 Ssegirinya yesimbawo ku Kawempe North ne kigaana mu 2011. Kijjukirwa nti mu 2011 Honorable Ssegirinya Muhammad yesimbawoko era nga yali mu 2016 Forum for Democratic Change kyeyoba FDC ye yagezaako okutwala ekifo ye era yali akomyewo. Honorable Ssegirinya mu 2021 yesimbawo okukiikirira abantu b'e Kawempe North okumanya nga yali abaagala ne kigaana. Then mu 2016 era Honorable Ssegirinya najja okwesimbawo still FDC newangula akalulu bwatyo n'akasubwa oba akalulu ne kamulekawo. Then mu 2021 ekintu lwasobodde okubeera nga akikwata bwe yajjira ku kaadi ya National Unity Platform. So ebyo byensobola okubeera nga nkuwa mu mbeera ye. Honorable Muhammad Ssegirinya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa September omwaka gwa 2021 yasamoningibwa Uganda Police era bwetyo nemusaba apyalinge mu kooti
batandika okubeera nga ate bamusaba asooke apiyalinge mu CID ekibuli yeewozeeko ku ebyo bye baali bamusamoningidde ku byali bigambibwa nti y'omu kwabo abeenyigira mu kutematema oba mu bijambiya ebyali bigenda maaso mu region y'e Masaka ng'ennaku z'omwezi 7 September 2021 Honorable Muhammad Seggirinya omulamuzi w'e Masaka mu kooti enkulu yasobola okurimandinga yayapiyalinga mu kooti era bw'atyo omulamuzi ne banne basatu ne basobola okubeera nga ate babasindika ku misango gy'okugezaako okutta era bw'atyo Honorable Muhammad Seggirinya yasibwa mu Kitalya maximum security prison eyo Seggirinya gye yasinga okulabira ennaku ye obukakafu ku misango egyali gigenda mu maaso n'okuvunaanwa Honorable Muhammad Seggirinya bwatandika okubeera nga ate bunoonyezebwa gavumenti nga tebamusiba yekka bamusiba ne Honorable Sewanyana bwe babakwata era ono nga MP naye then mu 2005 MP gambibwa okubeera nti yali fake naye yakyajingibwa emisango ng'ennaku z'omwezi 13 then mu February 2023 emyaka 2 nga giyiseewo Honorable Muhammad Seggirinya ne bamuteera ku bail oba ku court bail then nga bamaze okumutta ng'ennaku z'omwezi 13 mu February Honorable Seggirinya Muhammad yatwalibwako Netherlands asobole okufuna obujjanjabi era mu August wa 2023 Seggirinya yali atuusiddwa mu ggwanga eri Netherlands. Mu kaseera kano treatment yagezaako okubeera nga agifuna era Honorable Muhammad Seggirinya y'omu ku abo abantu abasobodde okutuuka mu intensive care unit emirundi egiwererako ddala. Musajja no kikulaga nti astrugglinze n'obulamu. Then Honorable Muhammad Seggirinya the late yatwalibwako mu ggwanga erya Nairobi, Kenya mu ddwaliro erimanyiddwa nga Aga Khan Hospital era bw'atyo n'atandika okubeera nga ajjanjabibwa era kino kyaleetawo kolumu n'empawa nga basaba government parliament esobole okubeera nga ekkiriza etwala omubaka Honorable Muhammad Seggirinya ajjanjabwe embeera ng'etabukidde ddala wano mu August wa 2024 Honorable Muhammad Seggirinya n'akakasa nti akalulu ka 2026 wakukabeeramu. So ndowooza ebyo bye bimu ku bitonotono bye nsobola okubeera nga ate nkuwa mu kaseera kano ebikwatagana ku Honorable Muhammad Seggirinya bye tusobola okuba nti tukuwaako naye nga abantu b'e Kawempe North bafiiriddwako nnyo omuntu waabwe abadde ow'omugaso abadde yabasuubiza constituency oba yali yabagamba okubawako ku constituency nsuubize nga perfume omuntu ava mu Kawempe constituency awunya perfume ye Honorable Muhammad Seggirinya bingi bye tusobola obutamwerabirako and of course tukimanyi bulungi nti Seggirinya bwe tutunuulira ku bantu abastruggolinze n'obulamu era abateeyagaliddeeko mu kye bakola ndowooza yeye Parliament ye-11 yatoba okuyingira Parliament mu 2011 ne kigaana n'atoba okuyingira Parliament mu 2016 ne kigaana omusajja omukisa agufunye mu 2021 2021 lwafunye Parliament awunyizaayo buwunya just myaka 2 nkomyo kale ebyo nga biri awo olunaku olw'eggulo landlord wa Honorable Muhammad Seggirinya amupangisa offices ze weziri wali kwa Kamwezi opposite nga wakava kwa Kamwezi ku Gayaza Road yabadde yakamala okumufuumuula ng'ekizimbe akisasula emitwalo 7 omwezi landlord yesuddemu akamba yaya n'alinyisa ekizimbe okugenda ku millions 2 era n'abawa ekiragiro nga kikolerawo effectively bajjemu ebintu byabwe obutasukka lunaku lwajjo era badde amumyuka kumukwasaganyizaako emirimu Mr. Kawempe yasobodde okubeera nti ate amuyambayambako offices zisengulwe
ewe nayitiddewo ko olunaku olw'eggulo nga ebweru ebipande bya office bikyaliwo nenga nsuubira okubeera nti munda babadde bamaze okubeera nga bajjamu ebintu bye. So byebyo byensobola okubanga mbawaako Honorable Muhammad Ssegirinya engeri gy'abadde mu Nanuupu atusaasira baganda baffe aba National Unity Platform okubeera nti muviiriddwako omuntu ow'omugaso. Tusaasira baganda baffe ab'e Kawempe North okuba nti bafiiriddwako omuntu ow'omugaso. Maama Ssegirinya Muhammad bambi Maama Ssegirinya ono gyali mbulamu ebyamuguddeko ku mutabani we byongedde okuttula amaziga gazzenga akaaba ebbanga lyonna. Mukimanyi bulungi nti Maama Ssegirinya y'omu ku abo abaakaabira ddala amaziga nga balaba obulamu bw'omwana we buggwawo, obulamu tebutambula. Omwana ye yali agezaako okuba nga afeedinga maama buli kimu, maama yakaabanga mu kooti, maama yeewuubanga. Abalooya ab'enjawulo, Honorable Shamim Malende, I think Bond Jemwina, Honorable Lord Mayor Salonga Elias Lukwago, Bondi gyalina ne Honorable Muhammad Ssegirinya be bamu ku bannamateeka abeesimba mu musango guno ogw'ebijambiya nga Honorable Muhammad Ssegirinya asibiddwa ekitalya ne Honorable Alan Sewanyana. So tusuubira okubeera nti abantu bangi abayina ebiwundu ku mutima oba ku mitima gyabwe olw'okugenda kwa Honorable Muhammad Ssegirinya olunaku olw'juzi, era yabadde amaze okonfaminga nti ekifo kya 226 agenda kukiddamu ng'alaba obusobozi akoze eki abufunyemu ne obukyabuziba Allah teyasobodde kubeera ng'ate amugerera kuddamu kubeera ku nsi okusukka olunaku lwanga 9 January 2025. May he so rest in eternal peace. Afenga VK exclusive nze nali nsinkanyeko Mr. Update emirundi ndoza nga enaku 6 ayina ebigambo ebimu byagamba nga bannamawulire abaakatandika. I was one of those few journalists abaakatandika omulimu guno. Nangamba nti mu mawulire ebintu bingi byosobola okusanga nga bigenda kwewunyisa. There are some stories zoyina okugenda obenga ogenda zikola ate ozirike. So ebyo mbifeesinzeeko mbulamu, nina stories ezimu zenkola nenzireka naye ng'ate nzikoze. So ya inspiring abantu bangi. Ayina oyo omwana yeyita Mr. Kawempe abadde addukanya emirimu gye waatabadde mu kaseera konna ak'obusibe n'obulwadde, amutendese bulungi. So tusuubira okubeera nti abantu b'e Kawempe mugenda kubeera nti mulaba n'eriiso jjogi. Ekifo kino kibadde kyatandise okwegwanyizibwa. Honorable oba Council Nalukoola abadde waali nnyo nga ayogera mpola mpola abagamba nti ekifo ekyo nze kyenjagala 2026 nsimbuliraawo sizze kuvuganya Honorable Muhammad Ssegirinya. Ye Honorable Muhammad Ssegirinya MP wa 2025 nze kusimbulira ku 2026 mpaka 2031. Awo sofa we tuli nenga kitalo nnyo nyini ddala. Bane mubeere bulungi tusenkane mu updates endala nyingi zijja. Ngenda kubanga ngenda ku ground mbawe ebisingako kaawo.